Enkya ya leero beegasse ku Ekereziya mu nsi zonna okujaguza olunaku lw'abakadde. Bwe tulowooza ku mbeera z'abajjajja n'abakadde wano mu nsi zaffe, bali mu mbeera ya bwavu, balwadde era tebalina busobozi bwa kugula ddagala. Mu bubaka bwe obusomeddwa Vicar General wa Kampala, Musinya Charles Kasibante era akulembeddemu okuyimba mmisa eno, Papa Francis asabye Ekereziya obutasuulirira bakadde na bajjajja abakuze mu myaka wabula ebawa omukisa okwenyigira mu buweereza. Awo nno kisaanye tutumbule obutume bw'abajjajja n'abakadde mu bigo byaffe, tubawe omwagaanya kwegazaanyira mu ebyo bye basobola okukola mu buweereza. Papa era awadde amagezi abantu abakuze mu myaka okusembeza abavubuka nga babayigiriza n'okubabangula mu bintu eby'enjawulo omukululo gwabwe bagutwale mu maaso. So ate era bajjajja bangi be balabirira abaana bamulekwa, be babaweerera, be bateekerateekera okufuna amasakalamentu, be babakuza ne babeerawo ku lwabwe. Bajjajja bano tubeebaza era tusaba Omukama abongere obulamu n'amaanyi. Misa eno yeetabiddwamu abantu ab'enjawulo okuli bannaddiini, abavubuka nga n'abantu abakuze mu myaka babadde basaale. Mu ngeri emu abakyala n'abaami abafumbo okuva mu kigo kya St Charles Lwanga Mutundwe bakuzizza olunaku luno ng'omuko kaweefube w'okutumbula enkolagana ey'omuggundu mu bafumbo baabwe. Okujaguza kuno kutandise na kitambiro kya misa ekikulembeddwamu Reverend Father Martin Semanda era asabye abakyala okukomya okulengeza abaami baabwe ababasiriikirira nga babayita abasiru. Balala obudde mukyala we tamuwakadde bambi nga n'omukazi olumu yeetaaga kumala kukola appointment agende bbaawe biriyo gyebiri ye ng'anoonya akadde akatuufu abeeko ensonga zatuusa ku bbaawe gwasula naye nga omwami talina budde bwa mukyala we ye nga mu mazima amatuufu ku ofiisi eyo awa abakyala bangi obudde. Ssaabafumbo w'ekigo kino John Baptist Kironde ategeezezza nti ng'omukulembeze ataddewo enteekateeka ez'enjawulo abafumbo mwe bayita okumanya entambuza y'obufumbo okwewala enjawukana. Nina abafumbo betwandibadde twala nti bafumbo naye ng'ate babadde bonna okumala kumpi myaka ng'ebiri esatu ena nga si bagatte, naye tugezaako ffe okulaba nti tubakumaakuma tubakomyewo nabo basobola okugattibwa mu bufumbo obuto. Abaami abaleka amaka gaabwe olw'obuvunaanyizibwa abo tubakuutira okudda mu maka gaabwe, abantu tulabe nga tukolagana. Abamu twogera nabo, abalala tufuba okulaba nga bayingira babeera mu bibiina eby'eddiini okulaba nti ebintu byebasinga okubeeramu byebyo ebitajja kubaleetera nnyo obuzibu kulaba nti basuulira amaka gaabwe. Ate ku Lutikko e Namirembe ku kkanisa y'Omutukuvu Pawulo abakyala basabiddwa okuyigira ku Maria Magdalena nga balemerako okulaba nga batuuka ku buwanguzi mu buli kye bakola. Obubaka buno bubaweereddwa Reverend Canon Jonathan Kisawuzi Ssaalongo, ddiini wa Lutikko, bw'abadde akulembeddemu okusaba okuggulawo ebijaguzo bya Maria Magdalena e Namirembe. Naye omukyalo ono abeeko kyatuyigiriza, abeeko kyatujjukiza, abeeko waatujja. Okusaba kuno kutegekebwa ekibiina ky'abakyala abakristaayo ki Christian Women Fellowship. Manyito ye yatuyita mwesigwa nga bw'agamba mu Yokaana 15:5 ti nze muzabbibu mwe matale abeera mu nze nange mu ye, oyo abala ebibala bingi kubanga awatali nze temuliiko kye muyinza kukola. So nga tukyali balamu tuweereze Mukama n'obulamu bwaffe bwonna, ate tukole bingi nnyo, tukole emirimu nga tetwebalira. Doreen Nakajiri ne Ponsiano Mchibi, BBS Telefina ageesigika. Yogera tuwulire.